njogera maaso n'okubanga mutugoberera n'okubanga mutukkiririzaamu agange nze Waso Emmanuel nsinzira Kampala Uganda okubanga mbaweereza mwebale nnyo gye mukwasaganya obulamu bugamba butya mwebale kubeerayo mbatumiddeko ne mbabuuzaako Beef Organic Access Building kyekifo kyokka kyolina okugendamu n'osobola okubanga ofuna obujjanjabi obw'omubiri gwo being skin, blood pressure, obesity, ndwadde zonna ezikuluma dokita oyo mugambe Dr. Emma yangambye ojjanjaba. Enamba esimu ku mukono gwako n'oku screen ebeerako kwatagana b'ensonga musobola okuba nga ate muzikwasaganya ebintu bitambule nga obo byetaaze. Omukulu Brian Wako ono nga presenter ku TV NBS TV wali ennaggulu gye badda ku Media Park. Y'omu ku baateekebwa ekitalya ku nsonga ez'okulebula omulangira Suuna. Omukulu ono aludde ng'akola ku TV ze presenter newankubadde akagitaka kubanga kiri awo kusukkawo but amanyikiddwa ttiimu emukkirizaamu eri and he has stayed on TV for some good time. Bwe yavuddeyo ekitalya I thought they could cease fire ne balaba ensonga gye zigenda okuggwera nga bwe baatugamba nti bo tebapowa ye ne KZ ne Mako yasalawo okufulumya akayimba ke bayita amazima nga gakaawa mu kayimba kano mwe yakubidde verse ez'omutawaana ennyo ng'akolokota omusajja Suuna indirectly yabadde akolokota Suuna saagala twekweke but yabadde amukolokota nga bw'okiwulira n'amulangira okugwa emyaka 8 ate nga yeeyita wa myaka 4 n'amulangira okuyimba ennyimba ezitanyuma abantu ze baakyawa edda n'akozesa omusajja mu video Vixen nga yeesize obuwunga mu mutwe obweruyeru nga Suuna watera okwesiga ebintu big colors mu nviiri n'amwogera verses z'ennyimba zino ez'oluyimba luno lwa amazima nga gakaawa lwabadde luyimba nga luzibu nnyo nga luvumirira newankubadde mwabaddemu ne verses ezisiima abo bannamawulire abayimirirawo ku lwabwe era n'abamentioningawo amannya amayitirivu nnyo ge yamentioninze then oluvannyuma n'amentioninga n'abo n'ayogera ne ku abo ababavaamu ku ssaawa envannyuma be baali basuubira nti balibeerawo ku lwabwe naye ne batababeererawo oba okitegedde bulungi nnyo but ebyo byabadde nnomo wabula obuzibu bwavudde ku verses ezabadde zirumba Suuna. I'll be direct on that point. Ekisooka kya byonna to me nga Emma I did like that cause omuliro teguzikiza muliro, that's one. Ekyokubiri Mr. Wako wayimbidde mu busungu wayimbidde mu busungu bw'ekika ekya waggulu ennyo n'obukambwe of which kyabaite kikola kitegeeza nti n'abo abaali bakuwadde benefit of doubt nti wali mutuufu on what you were doing ate wayongedde wamaliza obanyiiza bunyiiza because I don't think kyade kisaana ng'okuvaayo kubire Suuna akayimba akamutabukira kyade kyasaanye ge mazima. So it would have been better no seizing a fire ne mugenda mu court ne maliza ensonga zino ne ziggwa oba kitegeera bulungi nnyo no proving a community titoyite walina buzibu oba kitegeera bulungi nnyo because kati ensonga ziri mu court muwoza mulina kuteeka bali abo ne balayininga bulungi ne babeera bagezi ekimala omuzungu kyayita being articulate ne musobola okubanga mumaliza ensonga ezo ne gudda either nga mumeze Suuna oba ng'omusango gwa Suuna gugobeddwa then awo mujja kubeera credible era abantu bajja kuba critics n'okwongera okubakkiririzaamu naye amidst nga wakava ekitalya kitaagaliza muntu kugenda nga n'ensonga zikyali mu kooti gye tusuubira nti kooti yalina okusala amazima ku either wali mukyamu oba ali mutuufu ku nsonga za Suuna kate bw'ovaayo n'okuba oluyimba n'ovuma Suuna then ate oba ovudde mu ekyo kye tukusuubira okubeera professional journalist kuba nasomako naawe at Crane Media I think so nodda mu kuvuma then ate kati policies ne line z'obunamawulire ozivuddeko nze nga munamawulire munno of course I believe sikkiriza mu Suuna olw'ekyo kye tustanningira for as journalists nti olina okubeera ku side ya munamawulire munno n'omukkiririzaamu newankubadde ensobi zibaawo but nga munamawulire nsigala ndi ku side yo however much wabawo ebituufu but olw'okuba ffenna tukola omulimu gwe gumu
anything can happen to me, I have to be on your side. Era ngabe kukizikiriza twe munamawulire besikiriza nawe ku kyewakoze ekyokuba Oluyimba tekyakoze sense kimala, and I'm very sure you can go to the comment section buli wa postings Oluyimba ne wesomera ku comments ezo. Omayi comment section ene tuwanye ekyokuyiga emisere singa abantu bagibuusa amaaso bali bayagala kumanya abantu kibalowooza ku byokola. Genda mu comment section ojalaba eyo gyosanga bategeera ennyo n'abategeeramu akatini n'abategeerera ddala bonna babeera mu comment section. Mwe muli aboogeza obukyayi n'aboogeza amazima. But if you sit and analyze those comments clearly, you can get to know public kichebe kulooleza obufuna bulungi. Oluyimba waluyimbidde mu busungu naye olutato musadu malabwe mutyo. One, Suuna akusinga sente kyokiriza gaana. Akusinga sente, akusinga emyaka, akusinga buli kimu. Oba kitegedde bulungi. Nti kati bato eganira mu kooti mujja kudda ku birala. Mwe munagenda kwetereza muwangula. Oba kitegedde. There is a moment whereby you have to cease fire n'okkiriza nti kati kino kyajja tukoze to kivaako tudde ku kirala. Because sigwa soko kusibwa abantu bangi basibiddwa commotions wakati w'abayimbi ne bannamawulire ebaddewo. But what do you do after okusigala ku luguudo nga toli damaged? Ne tusigala kibayita damage control oba kitegeera. So kati buli ogoyinga mu lutalo ng'olwo olw'okuvuma n'olangira n'owebula, then ate oyongera okulaga public nti Suuna mutuufu oba kitegeera bulungi nnyo. So if you know nti biwamugamba byonna byali bituufu, you don't have to go the public ekujudging. Bikolere mu court gyoba proving amazima. Court bwemegga Suuna, public yo ejagamba nti Suuna abaana basiba babwerere. Naye ate bonodda mu public ate noyongera causing a chaos. Buli wovuma Suuna ovuma abantu abasuka mu kanaani n'abega wa Suuna abagenda okukukyawa. Abandi badde bakiba bagamba eyo nabo abawagira Suuna naye nga tebakisanyukira Suuna okusiba. Kati bwovuma Suuna bongera okugamba nti naye okuvubuka guno balyoka ne baguteekayo biba abantu abali mabega wa Suuna okitegeera. So I think my advisors bo bacham bako advising ebituufu bwoba ngo wakyekoledde tuula weekomeko mu mutima kale Oluyimba lufulumiza but tosukka we kyandikomye. Nze wasomano.